abaganda yonna gye muli nga oli muganda mbadde nkusaba mwenna n'obwakabaka bwammwe bwonna mukomba akabina ka Museveni bwe mmala akabina ka Museveni mukomba akabina k'omwana Muhoozi Kainerugaba bwe mmala akabina k'omwana mukomba akabina ka Jeno Salimu Sale kabaka agenda okuddako agenda kuba Muhoozi Kainerugaba. Lwaki Muhoozi yaddako? First of all, mulina okukkiriza nti Abanyarwanda babasinze hands down. Kubanga if you can't fight a rapist, you come down and enjoy. Omuntu akuraping. Okay. Kakati. Waliwo edda Sheikh Nuhu Muzata nga tannafa wali mwaka ki sijjukira bulungi. Naye Sheikh Nuhu Muzata alina statement gye yakola n'agamba nti awo bonna bamayiga muvume naye temuzanyiranga ku Ssaabasajja Kabaka, temuvoolanga Ssaabasajja Kabaka okumuyisa mu bigambo byammwe bino ebyokusaagasaaga n'ebyokuzanyirako. Abalala n'abawaggaahidi bamayiga mubavume tebalina kye bali, naye Kabaka omugye mu bintu bino eby'omuzannyo. I don't care oba eno diversion oba yabadde ayogera byayogeranga, you know, but whatsoever oba diversion oba si diversion, kano kamanyiiro na kujolonga na kukakkanya. Era muko walirimu waliwo emabegako Ssaabasajja Kabaka we yasiima n'alabikako eri Obuganda, era n'avaamu statement eno Kabaka n'agamba lwaki obuntu bulamu bwaffe Abaganda abantu abamu babukozesanga advantage y'okututyoboola, okutunyigiriza, okutumanyiira n'otukakkanya. Ssaabasajja Kabaka alina yavaamu statement eyo. Now omukulu Tobias Kafeero owamanyiddwa nga Tamale Mirundi, tweyanziza nnyo taata, obubaka tubufunye nze ng'Omuganda eyeddira omusu, obubaka tubufunye era ngakasa n'Abaganda abalala bonna gye bali obubaka babufunye era ngakasa ne Ssaabasajja Kabaka waali wabanga alina smartphone obubaka bumutuuseeko naye abufunye. Anti wasazeewo okubeera nti otusindikira obubaka bakama abo be bakuwadde obutuusi eri Abaganda ne Ssaabasajja Kabaka. Kuba mu bigambo by'ogambye Ssaabasajja Kabaka alina okukomba amakugunyu ga Museveni, akomba amakugunyu ga mutabani we, akomba amakugunyu ga Salimu Sale. Naffe Abaganda tukomba amakugunyu gaabwe. So tweyanziza nnyo, tweyanzeege, obubaka tubufunye. Naye nze nno ngamba bwe nti kanzireyo ku statement eri Ssaabasajja Kabaka gye yakozesa. Nazzikuno Ssaabasajja Kabaka Bassekabaka abaayita abaazaawa nga Mwanga mirembe egyo nga teri muntu ayinza kuvaamu statement kikula bwe kiti n'osigalawo oba communicatives kyemutegeera ku mirembe gy'Abassekabaka abo kana kasajja singa tekaliiwo. Nze mbabuulira kannyongere mbanyonyo Abaganda we tulivaamu ogwo omuze ogwekwetunuulira nga waliwo abantu abatumanyira n'okutulengeza n'okutusirwalirako. Okitegeera bwe tuli kikomi ekyo akasajja nga kano ne kavaamu statement efaanana bweti ne mugenda we kasula amaka ne mugookya, ne mugenda gye bakazaala bamama waako amaka ne mugookya, ne mukanoonya nako we kali ne mukateeka ekiti ennyuma ne kafuuka ekyokulabirako eri buli muntu yenna alowooza nti ajja kutyoboola obwakabaka ne kabaka waffe. Ebikolwa we biti birikoma, saagala weerabire, ono si yasoose. Oyo omugenzi afudde Mirundi bw'abadde ng'akola. Waliwo n'omuvubuka omulala eyavaayo ennaku ezo emabegako awo n'awemula nnyo ng'avoola kabaka. Ekisinga okunsesa nno kye kino, abikola Muganda, tugamba tukomba amabiina g'abali abikola Muganda
sooka wejjeko erinnya ly'Abaganda wetuuma ery'Abanyarwanda b'oweereza. Okitegeera? Ekyokubiri, abikola nga bemanyonyodde nti Muganda, abikolera mu Buganda. Onfuna nze ndowooza erinnya ly'Abaganda wasoose n'olijjako n'okola ki? Okozesa ery'Abanyarwanda then olumbe bulungi Abaganda n'Obuganda. Onfuna? Then abikola okutuzza wansi, kwegamba agezaako okuyisaawo obubaka nti byonna bye babakola mulina kufukamira. Abaana bamwe babeera mu makomera mufukamire, abaana bamwe babeera babasodomanyisinze mufukamire, bwe basenda ku mataka mufukamire. Effujjo lyonna lye bakoze mu Buganda okitegeera mufukamire. Mugende mu bakombe mabina nga bwatugambye. Ekirala ky'ekyewuunyisa kiki? Ebigambo nga bino omuvubuka ono abivaamu. Mengo eraba naye tebayinza kuvaamu statement ya deji embibibi esobola kubeera nga ekondominga ebigambo omuvubuka ono byakozesezza. Tebasobola. Naye ate abaasitula eddoboozi okubuuza Ssaabasajja Kabaka waffe ali ludda wa, ebimukwatako abo baali babi. Era baatulaga nti babi nnyo, bavoola Obwakabaka, bavoola Namulondo, bayisa mu Kabaka amaaso, ne boogera ebigambo bingi. Be bantu be bamu be baatuma kale akavubuka ka puresha okuwemula n'okuvoola Ssaabasajja Kabaka. Era tetuwa kusituka kukyogerako, baali basirise. Be bantu be bamu era ne kino bakiri mabega. Naye enkula yiye tebayinza kuvaayo kubeera nti bakola ki? Bakikonda eminga. Abanja Kabaka we gyali ng'ayagala okumanya Kabaka ali mu mbeera ki oyo mubi. Wabula ono yagambye Ssaabasajja Kabaka akombe mabina g'abakopi ye mulungi. Peter Mayiga tweyanzizza nnyo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mu Buganda ku ttaka eryaffe ekitegeera tubakombe mabina, Kabaka waffe abakombe mabina. Mutulugunyiza abaana ba Nnambi, abaana ba Nnambi bawaŋŋanguse, mubatutteko amataka, mubasse, bali mu makomera. Okitegeera, mubasengudde ku mataka, muwambye amataka gaabwe, mubakozeeko buli kika kya ffujjo kyonna. Tubakombe mabina. Ssebo kagambye nti Abanyarwanda babadominatinze. Babalemye kubanga bo bamaanyi. Mukkirize buli kimu. Kabaka wammwe abakombe mabina, nammwe mubakombe mabina. Tweyanziza tweyanzike. Obubaka butuuse. Naye kino Omuganda nga mpunzika nkukuutira nga nange neekuutira. Olunaku erutalikeera ne tusituka ne tukwata obuntu nga akasajja nga kano ne tukayisa bubi, lino ejjogo terijja kkoma.